warahmatullahi wabarakatuh. Njagala energy tuli wano za kusanyuka sikuyiga ku kasicho, so twetaaga energy tubasanyukidde balaba munda babakyala abaami batono ate nga mwetaaga omusomo guno okusinga bano sikyo yemuba victim. Amanyi nzakisonga Yusuf, ndi director wa company etambuza ebyamaguzi gye bayita Shikiras, ndi munnabyanfuna ate era ndi Allah yampa ekitone ndi public talker oba sagala kweta inspiration talker naye Allah yampa ekitone kyokwogera ate simanyi mupiira naye talenti yange yakutegeera nnyo nsengekamu ensonga mu butuufu bwazo. So tutandike ne demonstration akatono ennyo ndowooza kajja beera ak'abakyala bokka. Njagala agenda okukayita ndowooza ajja kuzzizaayo ssente ezamuzizaayo. Ani agala ssente zino? Ani agala ssente zino? Mbuuza ebyokusatu, ani agala ssente zino? Kati mulaba nti kibagudde, sirabye yajja kuzitwala. Nkyaziwanise, ani agala ssente zino? Otyo mumanyi enjawulo yammwe n'ono sekombeko gye nagati mugimanyi temugimanyi ngibabuulire kaakati mu nsi sikwogera abakyala mulina nnyo omuze gw'okwogerera mu maka ne mubyefuna musebe banalamu bakimanyi ono avuddeyo n'akwata ssente ezo zisigadde mu nsawo ye si bwe kiri njawulo kyeri wakati wammwe naye otyo asituse najja n'azikola ki fenna giri mitwalo ebiri nzigabanyagabanyamu nabeddayo so kangunyo mukunya muno mu bulamu bw'ensi buno omusomo gw'abakyala ngenda kubeesinga ekyo aya si kikyukuli totekebera ngenda kubeesinga ekyo engeri gyekyafekitingamu ebyenfuna byaffe mu bufumbo. Abaami baganda baffe ba Hajji bano mutuba ntibawasa nga bamaze diguri nga balina obumanyirivu ayinza okukwatanya diguri naye ng'alina talent mulina talent sikyo mulimu ekitone oba oli awo nga tonnatuula kutwala budde kirealizinga nti kino ekitone ekikola ki naye nga mwenna mulina ekitone naye bulawo bano obudde bwe bamaze nammwe embeera gye muyiseemu oba gye babayisizaamu ebalowoozesezza nti nno ekitone kyafa. Mukimanyi bulungi nti okufumba kitone mwenna ali atamanyi kufumba awanike omukono afune sente teyafa kitegeeza mwenna manyi okufumba sikyo ekyo kitone. Tusobola tutya okwogera mu Bahaaji baffe okapitalizinga ekitone ekyo okukifunamu sente ate mu mbeera ennungi si bwe kiri? Nsaba kano nkayiseewo ng'atagenderedde. Omusajja agamba nti olina kubeera waka ndi musajja aba alina kyakwebaliikiriddeko sira kuba nti akuganya okugenda okukola bw'ayogera naawe eitha amanyi nti bakusika kutu okola ki. Naye tulina abakyala nga bw'abeerawo nti nze bakyala bange nina babiri nina hakki bbiri bonna bakola omu musomesa omulala dokita oba musawo naye tolina kyobagamba Hajji akola ki gyali okitegedde. Nakola hijja nga ndi myaka mito kabanyumyemu okwogera kakagamo ka Hajji baganda bange abasajja
tekyanzigyako buvunaanyizibwa ku providingira bakyala bange yadde bakola ki nindira naye mwenna abakola waniko omukono ku bantu ku bakyala abali wano ebitundu 2 bokka be bakola lwaki bataata bano mubalese luddawa kubanga banaitule nabadde njala kusomesa nnyo ku income per capita abasoma ennyongoza mu byenfuna income per capita ze ssente eziyingira mu region eno gyatugizirwebuddamu tugiteeke mu maka gaffe mu kasolya sikyo omukyala bwaba nga alina obusobozi obuyingiza emitwalo 5 bwe nolina obusobozi obuyingiza zonna zoyingiza sente ziba ziyingiddewa obuvunaanyizibwa bwonna bulira amaka go mwani lwaki twesiba ku sente z'ono naye tetukimanyi nti nno nze nkibaddemu kamanyirize kasitore nyina ebintu byange byenzimbe nali ku saiti lumu ndeeta abasajja abagureda bamala okwerula sente nze ntankusibira munina kashi mwana wati ogenda ku ssimu nga sente zivaako naye bano betwogirako yaaba ayagala kake siwe kiri kate bankwata amatayi naye natuuyana nina bakyala bange nenkubira gati nande omuligaja ti mpereza yakakadde wallahi dakiika emu kaali kakoze eki natwala obuvunaanyizibwa bwange sente ze nenzimuddiza basajja bano kano kagenda olumu abasinga tebazza siwe kiri esente ezo hakki ye buvunaanyizibwa bwemukola ki kubanga alina hakki ye eva mu ggwe ziri hakki ye nga yeye nalina hakki ye siwe kiri omusomo ensonga enyola ngigguse nga mbagamba tetuga mu abakyala nga sinna konkulumira ku nsonga eyo nabamaze mu bufumbo emyaka ndowooza nga giijo kankiwa emyaka 10 kale 5 decision gye mwakola nebbaawo mu kitanda ne mukkanya ne mugamba nti mukyala tokola naye nogamba kale bobi kyekyo kyoli kati sikyo omulimu gw'olimu oba gwetalina kyekyo kyokola ki nanaati omukisa gukirimu nti okyalina obudde okukyusa enteeseganyo gye mwakola ki siba kiri mudde mu kitanda si mu mbeera yakulagira si mu mbeera yakunyooma ogambe omwami wo haji ebiriwo bikoze eki bwagaana tokifuula ate mutalo kuba buvunaanyizibwa bwe gy'oli alina obuvunaanyizibwa gy'oli ye boosi wo naye teekawo abakyala mutumanyi bulungi munansonyiwa ndi kasajja katonda omusajja w'amaanyi omukyala wange bwayogera neewombeeka baseeka baffe bano mu macupa gaabwe omukyala bwayogera bakola ki ekyo kya butonde ennyo ye weakness yaffe sibo kirimu kimanyi namu omusajja yenna yenna kaali kumma amaanyi omumanipuletinga omanya kaweddemu mukitege manipulation kigambo kya luzungu wabula nenkiza mu luganda omusajja bwali kumma amaanyi omumma oba okulemesa okukola ekyo kyoyagala manya kaba kaweddemu era wamukwata bubi mu ntandikwa oba olugendo terubadde lulungi bakyala basista bange bamaama baffe mubeere nga mukimanyi nti obufumbo bwammwe n'amaanyi gammwe gye mulina eri bataata baffe oba baganda baffe abasajja is the power to manipulate them. Manipulation ejira mu mbeera ya mukwano musebe kama buliko baajati bange kino kye mbagambirawo nga bakajja ewaka kyalanga omuntu gwe naye naye namugambira njagala okunkwata mu mutwe musebe nkwata mu mutwe mu dakiika 2 nja kuba nsumagidde kyekinkaminga down naye bwe nsisimuka nsaba kyoyokola ki mbawaddeka kodyo musebe bataata temuggalawo oluggi lwakubeera manipulated by women balime balaba batumenya subhanallah buli musajja akaaba omukyala bwe lwakola ki wallahi tubakaaba mutumenya
naye gye tukoma okukaaba muko tutava naye era bwesanga omusajja nga nze nava ku bakazi kati mbe aba alimba mukitego era mugendayo nti mwaka gumu agimugerekereko enda kundeetereka hajja kyakato era baze kuki ave ku bakyala dde kuki mufuna mbadde mbasaba kankole demonstration endala mugifune n'ekyokuyiga I'm going to blow your mind zino ziri mitwalo emeka zino mitwalo emeka nzivunze sikyo zisigadde meka nzirinnye zisigadde meka bwenzikuwa zigaana ono yemwe valiyo ya sente zino nga sirina zivungavunga ebadde meka bwenzivunze zisigadde meka bwenzirinnyiridde zisigadde meka valiyo yo ekyali eringa musajja bwe yakufunira mufuna basista abasajja valiyo abamu ekyali nga bwe yamukola ki muteekemu kyoyagala bwona oleka nagenda n'abaako akasente kaleeta mu maka valiyo amaka alagikoze ki mukitege zino sente okuzivungavunga tezizijjeko valiyo yazo omukyalo okubanga alamayo tekijja temukimujjako valiyo ye okitegede osenga bungi tekimujjako valiyo ye nti valiyo yamitwalo emeka oke yonna gyali valiyo ye gyewamukola ki ebintu byewamugula okwagala kuli kwewamufunamu nga bannange kino tekigenda mu basajja bukanammwe mukitegede abakyala mutuleetako myaka laaca fe abasajja ebiseera ebisinga tuba twagala kulaga maanyi mufuna omusajja tojja kukola abayagala kulaga maanyi naye ebiseera ebisinga sikyategeeza namazima aganange naye abayagala ogenda okole ki oyige mwana wattu amaka agayingiza akakadde n'akayingiza akamu ekitundu tegaba gegamu nze bakyala bange bakola waliwo sikyagula waleeba benyininyininyini bebakwatibwa ensenyi okubaako bye basaba abakola mukimanyi mukitegede nakusaba bina bikende budget akyogedde mufuna aba takyasabiriza omusajja kitegeeza kigenda kukuwa waazi olwego byokola ki byozimba si bwe kiri fe tufa mangu bana abasigala mu byolusika akati omuganda okukola oliko omusajja kumbe waliwo eyamulinze edda mu lumbeero si bwe kiri musajja abadde yamumalako dda emirembe akanyinde n'omu naye omukazi abadde ne foundation ey'okukola nga yamaanyi nga n'akasente amanyi we kayingira lazima agenda kukulaakulanya emaali gy'okoze eki ku bugagga bwange mwetegereza obundi bwennyina ya rabbi ebizimbe ebihoteri byennyina babigabira abaana mu byobusika nga tewali muntu asobola kubitwala mu maaso ya rabbi nja kuba nfudde emirundi ebiri ab'enganda baffe bagenda kujja babatundire batunda ebintu byangange babigabira bamulekwa naye waliwo omukazi asobola kubitwala mu maaso exactly tetubindinga maka kumala gagafiirwa we are building empires don't stop because the king afudde si bwe kiri kabaka bwafa empire tekola ki obuganda bubalimu bakabaka bameka bali bulekeddaawo kabaka bwavaako anyaddako si kwini yabasigaddewo si bwe kiri ekinfuula kabaka nina otambula ne kwini wange lwaki kwini nesimuwa platform ereka byalese naddukanya ebyange ye bannange lwakimala kufa lwaki simu empawaringanga muki mukitegeke mazima makambo naye tujjemu okwekkiriranya ng'abasajja gana amazima tugakkirize abakyala abamu batusinga okutegeera mubalabirawo naye wallahi nga muwandiise munamba ku kapapula ng'atusinga ezitegeera fe abasajja tulina ggulo tulinamu that basic thing tetwagala kukola ki nayogera n'omukazi nomuwanya eddagala nga wallahi akusinga okutegeera mu DNA abaana betuzaala batwala okutegeera kw'abaani ekyo scientifically proven tebatwala kutegeera kwaki
kati lwaki tudwaginga nti ffe tutegeera ennyo ng'abaatuba okutegeera baki eno semina y'abakyala kyobola ndikuba basajja si mu mbeera mbi akyudde akubire mukama engalo ez'amaanyi kikitegere si mu ngeri yakukakkanya basajja oba baami naye tumanye nti ebitugattako tebiri wala biri kumpi naffe wamu byebaka naffe mu kitanda si bwe kiri naye nammwe basisita baffe mutudisappointinga nnyo tugezaako nnyo okuba empawalinga ate ne mutudraginga down bagamba bwobeera ne neiba omwavu gwe mwavaddako naye ani neiba wasooka ye muntu gwebaka naye mu kitanda si kyo mutumalako emirembe ne tugenda ku mirimu nga we cannot think. You think money is made by physical thing? Kuba broka bagagga zenga nze mushipu yebaasa ajja sign approve sign mukitegete ajja sign mmotoka gyenzigidde nekyo tusinza kimanyi kyaki kya benz gyenvuze ajja twangambe avuga eri agi we sign abakola n'amaanyi si be bakola ki. We need to use our heads. Farasaka tukosa mitwe. We think. Alafu bodaboda siba mu luguudo lwate fufune mukuba amanyi mangi gateeka mukyusa giya kola kipakinga kisimba okugulu bafuna mmeka si mu mbeera yakuvuola baboda olwoyo akolawo ebyamaanyi omulimu gukola ki si kwogera nakuinterpretinga ki mpapula si bwe kiri afuna sedemeka dokita mama mwali balabire dokita asitule mulwadde. Exactly, we use our heads to think. Mutumalako emirembe omusajja n'ava ewaka nga tasobola kulowooza kikyagenda kukola nakiddako wallahi mukimanyi bakikono kimanyi nti muluddewo gaha nakozewo nti bbawa nemirimayo nemukola abasajja abasajja nebabawa ssente nemukona nemuzimba ebizigeera nno ate mukwekaza okwekitabo nemumukweka lwaki bamanyi famire gyovuddemu si ya mugaso n'okusinga famire gyeyetandikidde olwingi kubanga ne mama nekitaawo balina famire ze baavaamu si bwe kiri ye the product kati gulaki you underlook the family gyovuddemu simanyi gyeyeteeriddewo famire gyeyeteeriddewo obuvunanyizibwa bwa mama era taatawo gye bava kalaki otojja famire gyeyeteeriddewo akutandika ogikkakkanya nogiraga nti nno eri gye bava gyegenda okuzimba obuzigo wewalina amaanyi okusinga nowooli si bwe kiri banaye lwaki tuddira akasente ako wifisa kameeza omukazi gyenna afisa kameeza era akameeza gwe balekera akameeza mitwalo ebiri kudda waggulu nga tosobola kuwaako kyolagawo at the end of the month olinafu bwefe nga laki famire yamme enjavu emmere temala munnange ffe abasajja yesimanyi abali piki naye tudda nyakulya tetwagala ekyo mukimanyi nemunyiga kubanga gyetuyitya tunywa kacaayi netugira bwetuti netugira bwetuti olugo tutuka wakanga alyako katono nze wallahi tambabulireko si mu mbeera yalikopi kuba ewange nyiniva zenagerawo sogera mu mbeera yakwera goba yakwesoma naye nze nja mukene nzekka mpulira mwagala wallahi kyangwata mukyalange nalembanga ndi leti mugambe nsongayo emiwe onteremu kamukene yemmere genda nesirikaawo bendanga njirya lwaki abana tebagirya so sibagambe nti nno musene zawalekera mugule mukene mulyaza amenye famire zammwe but you need to budget nakyoyita budgeting okuteekateeka mufisse kasente tebabalekawo ate mu mbeera etali yakunyigiriza basajja mugambe esente zino zondekera bwobanga yagaana okukola nange kwekola ki kwefuna ebintu bino mubyogere abasinga tetubimanyi tuyinza okuba nga tubaleka naye nga tetukola ki neruguma kiddako si bwe kiri nga bwona ngamba wallahi nja kukuza ngambe nti ok kyanaabadde mutuufu kanyongolemu 10 kanyongolemu 15 yayagane kanyongole peetano kisinzira akameeza kofuna bw'abanga akulekera ezimala wallahi planinga bulungi so that kambabulireko wali njogera egamba what you give attention grows mukimanyi ekintu kyowadde obudde kikula
beddira obukyayi, beddira obwavu, beddira lack of planning, nebeera nga byotambulamu ekula. Amaka ne gatambula mwaka gumu, ebiri, esatu, emeka nga tegavudde mu kifo. Charity begins where? What is charity? Charity is wisdom. Charity is knowledge. Charity is service. Charity is everything. Ekintu kyonna kyonna ekiyamba, ekibayambako is charity. Si bwe kiri? It begins where? Waka. Bwe kiba nga kitandikira waka, bano ababeera waka. Who are the custodians of our homes? Abakyala. Nze waliwo ebisango bimerabira nti sibiyingira na musimanyina bifaayo, tebinkwatako. Nemubire bwetwala nti ku TVs mabirirawo mbanyala genda mu kitanda. Okay? Nemumanyi ebiki ebifa mu maka gaffe. Kambayo akakodyo. Mu mbeera y'okufumba oba ey'obufumbo, kino ffenna tukyexperiensinzeemu, era nsaasira nnyo abasajja abalina omukyalo omu. Si mu mbeera yakubakkakkanya. Omukyala waliwo yatuuka obudde mukimanyi mu improving the home nga mutuufu tayagala kulabako bisamula ninge si bwe kiri mukkirize si bwe kiri nga tayagala kulabako nga yakukyala naye si mukukyawa okuli kukyawa kuli oberanga muwe mulimu nebe kiba mirimu awo kyetuyita burnout kwe budde nga you cannot think, right? Nga all you need is time to refresh. Okozza obujja. Okay? So abakyala bano bwe waliwo obudde obutuuka nga temwetaaga kumanya kifo eri musajja. It is a mood. Waliwo kankayise nga atagenderedde. Waliwo embeera y'ejja oluvannyuma lw'omwezi. Abakyala basungulwala, abakyala babeera nga mutuufu yeetaaga kuwaamu kagaafu. Okitegete? Mwana watu ffebe tube tugipasivinga kiteekinga a very understanding man okwerabira embeera eyo. Kyala nyooma, kyala nvuma. Fe abasajja olunaku lw'oŋŋambye enno okwagala kwankukenderako ebitundu, olunaku lw'oŋŋambye nzibisaamu amaaso oba okigendera okwagala kwankukoit wallahi tizinawa nature mukazi anyooma. Kakati ate bwe nkiteekaako mu bannange nenjogerako nemmeedo wange omusajja mukazi antawanya musajja ky'omukazi gw'abatawanya beekutyo ekitegedde beekutyo kubanga wali wano gwabonyabonya naye batwalemu okutegeera nti no it is a general problem mukitegedde kambabuulireko something to do with money. Allah akaseera kambulesinze n'akasente akatonotono oba olwa family yange kakola ki muna sina kye nali nkoze nga nkikolera nze abakazi kye mutamanyi ebintu bye neekolera ewaka ndowooza paakingi y'emmotoka weepaakinga wokka oba n'amazzi ge nasegeesemeza we bazooleza kiyungu omukazi okikolera mukyala fe tubeerayo ti amasuuka ge tugula fe tudikiteetinga nti yeteekako ziri bani be tuleka mu buliri fe tweraka mu kitanda esaawa 7:8 okujjako abasajja bannamba lujega omusajja teri kikolera ssa mpaka ssaawa 2 ku makya oba okoofaaki emikisa giri mukola ki okukeera kitegedde kuba bw'ogaggawala ate okeera nanyo okusinga bwewali ngaoli mwavu kuba otandisa okufuna vali yaki y'obudde. All you have is time. Omugagga n'omwavu, all you have is the way you use it is different. Sibe kiri mukitegedde mbagizire kumala tetulina kyetwekolera nga tukikolera ffe tukikolera bafamire zaffe. Famire zaffe zitandikira kuba ki ku bakyala n'abaana ze famire zaffe bwe tugoberera extra money tulabirira ku baabo abantuzaala alhamdulillah mukitegedde. Okay, gino gyemimamanga abakyala gye tusobola okutandikirako ewaka ekya ssente entono ne tuteekamu nnyo obudde ne tugikuza. Abaami baganda baffe we should stop seeing things by their face value. When I walk in like this nasinna kwata muzindaala ani yandibadde ampa value n'ebigambo ebinvaamu
because face value shows me. What I say is what is hidden inside. See what you saying? Mazeko ganga guy serious. Akasaka kali serious. See what you now. Makaga feni bala fala chala. We see things by their face. Bwala mnyanya ola wachi. Deni wewe na msicho. Sio chini. Mwanalo atabula mnyanya. Mula wa mnyanya kakati kama wili mgase jiri mnyanya. Tomato sauce, ketchup, chili. Nini? Obusigo bukola bebi y'ennyanya endala si bwe kiri. Osobola commercializing ennyaanya eyo muno gyama byonna. Can you take time to learn okuproducing ebyo byonna? Ennyaanya omulembe gwa 2,000. Bw'okwata omulembe n'ogukolamu ebyo byonna guba gukyali gwa 2,000. Ensigo z'emmwanyi, olaba nsigo y'emmwanyi, biki ebiva mu mmwanyi? Kilo ya kawe gwa 2,000. Muwogo mulumanyi, mulimu abalula muwogo wano. Migaso ki egiri mu muwogo? Mingi. Mukitegere? Kati kambayo kano ke kasinga obwangu. Mwenna mugula engano si kyo? Biki ebiva mu ngano? Bagiya, daddies, ani twala tugende si kyo? Chapati, migaati, ani fedda bwe twakulira nga munoteekawo akantu akavaamu ssente ezirabirira ewaka. Unfortunately ate simu ezo zaatukuza. Nga mugenda wagende naasiika chapati, mugulewo chapati edda zaalinga za 10 ku 2. Mugula chapati nga mweta mulya. Netubeerawo. Nze kennyini waliwo step mama wange yazimpanko n'ensunda nga ku ssomero. Naye nga nzira akabbo wansi kalimu 13, 2, sente zedda zaalinga nnyingi ezo. Naye nga sente zaali ziyingiddewa ewaka. Gwe omukyala ali wano nga tonategeera nti osobola okufumba chapati, osobola okufumba daddies, nga gwe ngano olaga paketi ey'akasango oba 10 oba 6 nga that's all you see. Yegwe ensonga lwaki amaka gammwe muli baavu. Omusajja ono omunyigiriza nnyo because you cannot contribute to the income per capita. Toyingiza abasajja twagala nnyo abakyala abatugatta kuva. Gwe weebuuze vva mu kijogatta ku musajjawo ng'ogyeko ekyomumalako emirembe. Why do you do diminishing returns always? Diminishing returns muzimanyi? Bwemutuuka mu maka, nze lyange liwedde. Naye otandika kunyuunyuuta omusajja buli kamu alina okukakuwa. Omusajja w'omutunzi katoni y'engano ani akola wholesale nze namukomo gimanyi ngeri 7,7 kitundu. Pembe simanyi waliwo zineewa azaamu nyenda. Katoni y'engano eno ekwamu gundi buno bwe bayita daddies. Tuziza abaana mu masomero ani atawadde mwana we daddies. Factory gye bayita Sam's mu kimanyi. Bwe mugenda mu supermarket, what do you see? Just Sam's, lumonde, simanyi, anyanya. Products. Bw'okwata akaveera wekati ka 13 akasookerwako bali 15 waba katono nnyo. 25, right? 25. Kalimu olumonde lumu. Newadde answer. Akabbo k'olumonde kasene mmeka? Kikyo neetaaga slicer, si kyo? Slicer bwammeka? Ekiro bino bwa mitwalo ebigumagumago mukubako obumonde bwe buti. Mubutegedde? Oyisaako obusaka muleka kuba kulisi, si kyo? Sam's muleka kikyabasingako. Packaging and brand akola sente mmeka? Nze buli wezi leka nnumbayo obuntu bw'abawala bange ne batabani bange nentwala. Twali mu musomo guno ogwali wano ogwafungiza tukole. Nakola demonstration y'emu omukyala yaleeta daddies mu kaveera mu bwa Sam's bwaliwo. The difference was nti naraddemu akapapula ka brandings obulungi omutakoze eki. Same product. Naye akono ka layisi akooli kaki?
mwetuddeko nnyo basista mwetuddeko nnyo musabe babbala mu amakalayi bamanyi tusooke tuddeyo ku ground level to building up. Let's not build down, let's build up mpola mpola olwo ebbanga lya myaka egi. Look, bw'oba oyagala okugaggawala mu bwongo ekintu kiwobudde, start a small project ya budaddies ya bumonde eba twakolanga bagia sikyamulaba ebirungo bya daddies ki baking soda engano sukaali ne butondowooza sibe kiri osobola okugattamu gyonna twala tugende gweoyagala agenda okwongeramu recipe flavors abamu bateekamu ennaku zino akamwinyu ne bugenda nga biwomerera akakakayi biwoma nnyo obwo buntu bwe butyo mugende mugula ebirungo byo ekisero ky'ennyimu kyammeka ngabo mulingo mulungi mulungi gwegulagunamusa olukumi wali emarugabo enakasero sibe kiri eŋŋamu ya mitwalo 7 ate emitwalo 10 aba tagikwata nkuwa nawanika omukono simulabawo bwewagikwata kwateeka ku kikondolo sente ya kiki ekyo ekikazi kyekitafa kyalago kyabaaki kitulemeza mu bwavu ekyo ekikazi ekitulemeza mu bwavu tukyagazaaki kwata sente y'ekikazi ekikazi kigobe katifuuka omuntu omukozi kyusa bukyusa leeta ki kikazi tekawo mu mukozi genda mu gundi ku kkubo batunda amakalayi bwe batolina makuzigula amakalayi temulina ntamu namunamunyirira mukitegeeza muziri ntamu mulya giteeke ku sigiri amanda gammeka omulengo ensawo njigulu ya kaleeka ya 10 giteekewo tandika okukola budaddies mpola njogedde ku muntu ono wansi atalina nnyo obusobozi mupakinga omubisi akadomola k'omubisi kano liita emu ka mitwalo 2 naye ng'ate liitwa luli gye bakasuubula kagera mu 15,000. This the packaging, right? And the convenience you do kuba wasinga okutula bagudelivaringa bwe mutunuulira amatala DC you only see milk, I see yogurt, I see cheese, I see kitiririta, I see a lot. I see chocolate. Mwali mutezikinzeeko obudde ne mugulako kokowa ne mukola ku chocolate, homemade chocolate. Mwali mutezeeko obudde obwo no mogenda mu supermarket ka chocolate kama katandikira kwa 15,000. Bino ebintu tebyetaaga genda nnyo mu masomero kuyiga. Fortunately njogerera mu bantu abayivu kubanga muwuliriza rediyo obuyivu si kugenda mu ssomero bwe lyali wano yawulidde akalango ka paawo kitegeeza ya exposed bino ebintu nina atanya smartphone wanika omukono tewali aja togirina saba Allah agikuwe musobola okugolinga ne mutegeera nti no this is how we do daddies kino bino tubikola bati netubikola bati please recipes gyeziri use Google, it is the best teacher. Mukole ebintu obwo obugende bajja mu bwavu nera nange kyesitazaffe abasajja wallahi omukazi n'akweyambulira kasoote watali baana bato nempala eri myaka tuli sina gwe ofendize kansuubire naye bino ebintu bibeerayo mu maka gaffe namwe mulimanyi pet half sleep ng'erise yamika 5 mitwalo sikyo kyesitaza nnyo bano kiswaza olina gyeka bitwala ebiri gunge it takes two sibe kiri it takes two kitegeeza igweneddaawo ensonga lwaki muli kyemuli kati mwetuddeko omusajja yali mukazi wange nze mufuga nze wange tebangira bwe bwavu bwe mulina mu maka gammwe sibe kiri nze omusajja tanfuga nze omusajja taŋŋamba lino mugene gw'okuteesa mwemuvuddira enemies eddakiika mu maka gammwe y'ensonga lwaki ebibatuuseeko weebiriwo weebiri right therefore twogedde ku obwo ku bintu byetusobola okugyamu ssente mwe muli homemade products nsobola okubabuulira companies ezizze nga zatandikira mu kubeera homemade factories anaasuubulako ku mayonnaise olw'omu kicupa mayonnaise yali mukyala mu America ng'ali mu kigaragi kye n'akola product ye eyali mayonnaise yapakinga emigere wallahi it is one of the most valued companies mu nsi yonna eddakiika eno it was a woman yali mukyala ani yali alabye ku buno obuntu obulinga cucumbers
ne babuteeka mu mukebe ne babuteeka mu vinega bulina nga bwokagaya kawooma nnyo kali awo mubumanyi mugende supermarket mujja bulaba buli so valued homemade products mukitegedde mugende mu supermarket atamanyi kufumba keeki giyige waliwo keeki esinga obwenvu wangulange nkimanyi banana keeki mugimanyi banana keeki oddira amenvu n'ogagoya erina nga etwakolanga paani onfuna n'ogiteekamu gwe n'ogiteekamu oven n'ezimba n'ogisalamu n'opakeginga slice emu yankunyeeza mubiyige bino bisi bizibu it's not rocket science right maama wange Allah amusaasire yafa naye kyemujjukirako kiki nga mukyala mukalabakalaba yakubanga abantu empisa kyesimanyi oba yali musawo ba teyali musawo naye nga n'abasajja bakulu bajja ewaka nga akwata empisa n'abakuba najjanjaba kubanga yateekinga time n'akola research nti nno omuntu abadde kino byali byadda myaka gya 95 okitegete nga leero gavumenti enaregulatinga byo sekita ya byabusawo naye munange yavanga maama wange nga bamuwayo akasente Allah abamuwandaza kitegeeza yandigenze n'ayongerako ku buki ku busawo bwe yali ayagala okukola mufuna simujjukira nnyo bwe yakola nekyo kyenzijjukirako siyambe yali aze complaininga nti nno empisa gye yamukuba yamulwaza okugjako abaawona naye mama we yanzijanjabanga mukitegete ebintu ebi tubeere bayiiya mubeere bakyala abayiiya abaami mubeere abaami this is the hard truth eri abaami wallahi tebagenda kutwagala unconditionally simundala ya busaagosaago mwabakyala namwe musobola okunjulira omwami omwagala unconditionally omwami bwakeera ekyanga takulabirira oba omwagala mwami wange kanfe enjala naye munange anti mwagala sibo muwagala anti muno tangulidde hijabu era si valentine kale mugenda kutugubala kuba tubagagulidde bimuti tebatwagala unconditionally tukikirize tugabirire abakyala tuba empowering yes empowering you see bana bantu balina ekisa munanga abakyala balina ekisa kingi okusinga ffe abasajja sikyo omukyala olaba you nurture kids obwana butumiiza akagize wano otumiiza bumiizi mwana ogulaba okunga mwakazaala bano obwana obukaaba obuuka nayalaka kufuna emikisinga omukyala omugobera mu ddiiro gwewebake we are selfish it is us men omugamba kikibusa sibe kiri naye omukyala afa n'omwana we n'akanakyalinga ate muno bwebuvanga ati mutubefuula ababwagala ennyo mukitegete so abasajja tunakyalinge bano Allah agenda bayisizaamu ekyomukyala obutakola obusiraamu bulina kye bukyogerako era saagala kwekubira ku sayidi y'obusiraamu yala kwogera nga munnabyanfuna kyekirina jatuwa bulamu kiba nga tekisoboka oba kikola ki ne conditions naye okusinziira nze omusomesa wange okusinziira ku byasomesa mulimu conditions zeyawa sibe kiri omukyala weekuumira ebbaawo tunda byotunda ninga weekoze eki weekuumidde ebbaawo weekimekiyomana nisekiyomana we are only insecure kubanga tumanyi nti omukyala wange ate wanagenda mukatala ha mukazi mumanyi oyo mukitegete nalinako house galon late kadama kyomulina lyagala omuwa yangamba bos nze tompa musaala naye nzikiriza mbeeko kenkolera wano eyo mufurigiyo omuwala oyo yaddira nakola bino bi ice mubijjukira ebyo naddira akaveera natabula jolejas nateekamu ice nabiteeka mu kafirigi waggulu omufuriza ateeka ebintu bye nga 10 naye bwana tebwabanga ku gate tatata nabumugobesa nazimbamu omutima abakazi bakola sente nnyingi 2 1 na ojja kundeetera ababbi naye nga nali nnimba kuba eno nayagala asaaga nayagala privacy kuba byevuddewo naye nakalira tekabula mungu obutonde mukitegete naye nga ali akola sente ani abatekereza initiative eyo tewali banaye ebyokwogera bingi naye olw'obufunda bw'obudde nja kuinvitingawo ebibuuzo ebitonotono ndowooza tukkirize n'abasomesa abalala kuba zigenda kuba 8:57 kanzikirize ebibuuzo ebimu bijje
omutesitesi tukiza abakyala babuze ku bubuuzi oba abaana laba ate kiddako inshallah. Okay, mwandike ku bibuuzo kapapula inaina ekibuuzo bamwe si bya maka nnyo yalabye kuuse ku maka n'ebyenfuna oba obusobozi bano bamukola ki Haji bwe tusituukanga bw'ogambye ate abaami nga byonna babyerabira ate nga babitulekera kituufu ndowooza olwekyo bayita complacency mu luzungu ogamba omukyala afe alina sente tafugika si bwe kiri awandi alese ekibuuzo kino soka okozesa n'akakodyo soka ojemu complacency that overconfidence I've made it no you need your husband bana yetuleke nze ndi musajja wa mukikuba wempulidde ebbanga ddene kikuba wanyigiriza China wawayo munsize entambuddemu but this is what I say regardless of how rich omukazi oba agaggawadde atya baayabera bbaawo fena twemanyi muganenerayo nti nami Allah riziki yammwe yagibawo mwani abaga nti Allah yabakolera riziki ntono esiwe tatugiveeko Allah yabakolera riziki era ezimu ku zammwe zisinga n'ezaffe obuki obungi n'obunene nga ffe tetugenda kufuna nnyo nga ate mumugenda kutusukkako challenges mwerabira obuvunaanyizibwa bwammwe eri babba bammwe kankaddemu not under any circumstance should you ever forget nyerakaza mu Luganda your responsibility to your husband mu mbeera yonna ogaggawadde otya tewerabiranga obuvunaanyizibwa bwe eryani eri bbaawo ekyo ekitiibwa kivaliwa eri Allah wallahi bakyala nze mbadde ku kaaba emirundi nga 21 naye emirundi gyonna wallahi laabasista baffe ya Allah mpa omusajja ya ngabaka abamaziga bandi abanauganda sogera abanauganda babaddemu ya Allah omusajja gwonompa kino kyembanjako kyenjagala akole ya Allah nsaba nempa abamba kukoko ajja yajja bambi nga kyayawanira mu bwezi bwemubafuna nga mwerabira obuvunaanyizibwa bwammwe eriki eri abaami bammwe kikyamu okubeera nti nno ofunye olina ebyenfuna tekikuggyako wallahi kubeera nti oli mukyala wa muntu ekyo kitiibwa si kyava Allah ejja nayammedda wansi wani w'ebigere bya bbaawo oyagala toyagala nemubyerabira but get not a man who you will not respect omusajja gwetagenda wakitiibwa muleke kubanga women we don't want anything bakazi mulesagande batusavinga wano si bakyala baffe sikyo batuwonyere gye mutuwa sikyo tusobola okuyitira mu zisawulo oba mugimu tunaaba sikyo amazzi gabagooca nimbye bebi gye baba basobola okutuweereza nimbye mulowooza ki kye tubeetaaza only one reason respect is not just something nti omusajja wange mufukaamiridde no that's not respect that's one sign to show respect but it's not respect itself respect okuwa omusajja ekitiibwa kitandikira mu kubeera nga you honor his wishes you don't choose us you do not choose us you choose what you want mwagala we have to be your emotional custodians what about us who is our emotional custodians famugane atubeererayo ngaobwongo bwaffe bukyankalanye mukitegera mubyerabira munaaga atubabeerera you choose us but not choosing a meaning you've chosen a person not what his responsibility is mulonzeewo omwami mu butono bwe mu bunene bwe abasajja tutulali mu dunya mumira nagayo omukyala yanjagalako kiyeeyo ebbaawo osegere mulonde nga ye ng'omuntu mulonde gwe walonda mu basajja bonna abaali bakwogereza tandika olonda byayagala biwe ekitiibwa wolaba amebye wolaba obwongere obuvudde ku mulamu mukole ki muzengere gwe mulimo gwo abasajja abamu bamalala tulina effujjo ye tegeera bbaawo manyiwa omukwata nze nabagambye nyina effujjo kunkwata mu mutwe kinzikakkanya ndi muvubuka mubi ndi mubi muleza abasajja abakyala tebansindikira message nzirayo ewaka
mukitereke nzirayo nimbagamba munaye anti nkomyewo nzikakkana bigo omusajja we womukwata ajja kusumulula ensawo oba oliawo ensawo gyatasumulula nsobiyo tomwa kitiibwa ebirala sijja bigendamu eyo mu kisenge n'ebirala byonna naye so many factors contribute your resentment as women. Waliwo ekibuuzo akazimbalo katuweyo omwami akakisa aja tibaddeko gwe. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kirala
barakallahu fikum. Awore abashara bote bagara simeni nane are Allah tarinje tarinje tugenda mugera swala obudde bungi amini swala tugenda kulinda ninda kusaba omujezitesi atwongere eddakiika 3 oluvannyuma lw'eswala tuteite mu bibuuzo bino oba olyawo tubimulumbulemu katono ate Allah tusabezese tulabe nga tuddako obusoma ebibuuzo byo bingi nimba nosatuseeko tusaale aye tunabe nkiddako inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi